Kapeesa esooka ebijja omugenzi Kapeesa Gutuse aja tusooka onte katono Mama musa ukozekinze ukozekipuze wange muze wange obulungi muze wange mama mbiri Gwa Kapeesa Gutuse wano ku Kisawe Entebbe gwe guli mu keesi waliwo n'omubiri omulala ogutuuse mabega mbiri Gwa Kapeesa guno gutuuse bannange Kisawe Entebbe gutuuse guli mu keesi esooka mu maaso waliwo n'omulala omubiri oguli emabega awo kyanaku muganda waffe Kapeesa atuuse tuli ku Kisawe Entebbe awatuukirwa kago wetuli abadde wawakana nga mwogera bigambo mwogedde tafanga teyafa keesi ye yeno esookera ddala mu maaso ebito bibiri keesi ye yeyo esookera ddala mu maaso embeera ye gye tulimu wano Kapeesa mbiri gw'omuganda waffe Kapeesa gutuuse ku Kisawe Entebbe awo nawatuukirwa kago nga bulijjo awe tuli ku sayidi eno waliwo omubiri gwa mwana muwala nagwe gutuuse leero yafiira mu Saudi yafiira e Saudi yafa mu Desemba mwaka guwedde kitegeeza nti abadde kumpi mwaka mulamba oyo omwana oyo oguli emabega awo si birungi ku Kisawe Entebbe nga bwolaba akeetala kali ku Kisawe Entebbe wano awatuukirwa kago awali omubiri egw'omubiri omubiri gw'omugenzi tuli kubala wakitali dakiika emu ebiziwera 3 okulabika nti embeera efaananidde awo si birungi ku Kisawe Entebbe si birungi nnyo ddala si birungi tetumanyi kati ate wano bagivuga bagizaawa Alan Cruz yajja otubuulira ekiddako awo kuba yamanyi essaawa zino kati ate baguvuga bagutwalawa bagwolekerezaawa nga bw'olengera ennyonyi zisituka ku Kisawe Entebbe tutegeeza nti tuli ku Kisawe Entebbe tetumanyi oba gikyagenda okwongerwa okwekebejjebwa oba gikyagenda wa naye ng'ekitabo kiri maama aliwa Alan kyekiri ku Kisawe Entebbe mu kaseera kano maama alaajana omwana we mawulire si malungi mu kaseera kano kebo nga mutwalo nkoze ekintu kinene akiri naalifudde omwana wange n'abeera mulamu ali mubaziza mukateera nga nibamusalakosente naye nga ndimukiwuliaba omwana wange maama omulungi maama ngenda muziika bisa naakulaba atya neganye omwana wange neganye aliwaiye ndabye maama nze n'omukwano gw'omwana wange ndabye
Mama gekitogamba nti gekitogamba mama wabula guma munange tujja kuba bulungi mama beera mugumu mukama kama kyonkoze kinene nnyo kinene ekyamusa simanyi wanakyerabira mama nze simanyi nga ndyerabira musa wange simanyi nga ndyebaka kutulonze musa wange mama ndebyenze munange walibadde wali kutita okugulu musa oba omukono naye ng'oli mulamu obutadde mu kulaba omwana wange ndabye n'omwana wange eri motoka eraziwa Yasina agambye aliwa sooka omukubireko baaba mugamba ajje agende wali we bacekingira gondi we bacekingira ini wali ku mafuta agali awo ku Mogasi wali ku tutambule paka ku Mogasi nawe yola tufune wano atutwala wano atutuuse waliko already bano bagenda Simba kimanyi You guys, we are going to arrest you. Put down cameras and phones. Please. Sebo, put down phones and cameras. Driver against the ID. He has gone to pick his ID. That was the first thing to do. Ande mukambo. Wino kulina kandi namalako. Anti beba abalala bakoze ki? Ne data kati engeri ono gyazze ne tuba tetugenda kujyamu. Let me first then you say. Yingira. Kati kaffe tugendere mu ko kati olaba ndaba mu.